5 mu lunaku lumu 24 hours ate eza faradha zirimu 5 eza faradha ziri mwezi eza sunna 2 mwezi yakubisamu emirundi 5 kati ibada zonna ezawamu ziba light teziba heavy Allah bwakyagala kulwaki ezawamu ogatta bangi mulimu abazeeyi n'abavubuka amanyi gegamu mulimu abalamu n'abalwadde amanyi gegamu nam kakati bwe tugenda gye tukwatira Qur'an al-Karim wabayo emisomo gya kukwata Qur'an ulumul Qur'an emisomo gya Qur'an al-Karim wano emimbali waliwo kibaita fiqhul imama okuguka obwa imam akapepa abalina okukasoma myezi ng'ena okubeera imaamu waliwo ate ebirala byoteekeddwa okumanya tuli fenna olaba okukola ku rediyo waliwo kapepa kolina okusoma waliwo ekyuma bakiyita konso kiriko obupeesa bungi olina okikikuguka nakasoma myezi 9 tulowooza nti okubeera radio presenter ova buvyeri ngaotandika komedi wo wali ngaoweererejja nedda manye pesa nolikola kino singa nfuna obuzibu nyola wano bwe nfuna obuzibu bwe buti nkola bwe nti kano kajja mu beesi kano kateekamu kino kano olid kati ne wano emimbali tolowooza nti ova buvyeri istawu atadiru Allahu akbar nedda waliwo kapepa kolina okukola bwomala okukwata Qur'an ate nokola kapepa ako kati fano ffe ebiseera ebisinga situkakola olumala okukwata Qur'an nga tugenda kumuki muzindaalo istawu atadde olwo n'omulala yajjako nze kennyini nemuwa namulaba mumanyi musomi wa Qur'an sheikh nemuwa tusaze magaribi yasoma surati Ibrahim yona nagisawali magaribi katugenda okumaliriza magaribi nga balina kwazina Aisha kubanga twamala ne Aisha ikoze eki naye nga abantu bakambwe muzikiti awo okwesooza walimu kakati obuzi bwe nafuna bwe yamala okusaaza tiyava mu kifo amakulu yalina otusaaza ne Aisha kubanga yalimirawo awo namugjayo kubanga omusota tegukubojja ate tozaayo gukwongera ogwokumeka nagamba nayinza otujja no kusawa 5 ez'ekiro namugjayo yasigala atuddewo bakime adde ku muki nimugamba nti genda osimbirayo naye nga kiririddawa nabbi sallallahu alaihi wasallam asaaza abantu magaribi bagenda ogimaliriza nga bagenda kwazina kiki ye nabbi yali tayagala jjana yatusinga okwagala ejjana naye teyakikolako kati kapepa kakulu ku bavuuka baffe abakutte Qur'an okukwata Qur'an kirungi nnyo kya bbeeyi naye kuba kukyaliko ebirala bye tulina okuliikirizaako tusobole ogikozesa obulungi njagadde okuva ku nsonga eyo nga nzizeeyo katono ku masala ga Mu'adh bun Jabal omuvubuka oli yava mu ssala lwaki nabbi teyamunenya sallallahu alaihi wasallam ako keewuunyisa se olaba ng'ekyokusaaga teyamunyenga nako yavunaana musajja we Mu'adh bun Jabal aturiidu an takuna fattaanan kubeera kikemo kubeera fitina lwaki omwami oli teyamunenya kikirizibwa singa imaamu agiwanvuya asobola ogivaamu kubanga ekisooka ogenda kuluzinga concentration obutebenkevu mu swala swali wanvuya omusajja akola kyonva eri balinze nze eba ekyali swala kikirizibwa ogivaamu ekyokubiri oba ogivaamu totambula kugenda odde wali for example muyinza okuba nga mbadde musadekera akemu ngaebulayo endala 3 oba 2 omalayo bibulayo
amakulu ozimbira kuki kweri twetutaddeko eraaka emu si magalibi ebula bbiri kati ogenda tova mu layini osigala bobadde niya yekyuka nti nze neekutuddeko ku bufuzi bw'oli kati neetongodde sikyali mu nkola y'amatwale kati nze neetwala ng'osala kibulayo so si kugivaamu n'ogenda mu kasonda kati kamatisala ate obodda mabega ojjuza kikola ki kibulayo ng'omaze osooka kuleeta nniya nti nze kati muvuddeko n'ojjuza ekibulayo n'otola salaamu n'ofuluma masjidi n'ogenda. Ekyo kikkirizibwa okusinziira ku bizibu by'olina gwe n'okusinziira ku obutali bukugu bwa imaamu, kubanga ate imaamu bw'aba mukugu kizibu egivaamu aba kukolera ekikwanguyiza n'ogenda n'ogatta ku birala biibinihi tabaraka. Eswala ya magribi y'enswala esingayo okuba ennyimpi ennyo olwa waasiwaasi. Kuruba naffe abakyama wanaasala emagribi adde yeyongereyo mu traffic jam ng'ojja omusaazi eswala bweti. Tulina abantu abasala wano magribi agenda ku airport kusanga nnyonyi. Tuli ffenna ey'amagribi akaseera kayo keerimu kaseera ka misinde. Damu n'odda muli. Omuntu alinamu ku imaani ye ayagadde asale eswala ye mu jama ng'ojja omutamisa. Kati buwanvuya bwotyo era bwe mukwatira wano magribi aga nti aluli baakinkola siyinza kusaalirawo nja kusaalira mu maaso otuuka eringa eweddeko ng'ono imaamu yafuusa ensonga. Fiqhul imaama akapepa ako kakulu okutegeera obwa imaamu olw'ensonga bulimu ebintu bingi, bulimu ensonga ezigwawo oluusi imaamu bw'aba azimanyi abasobola okukyusa si kutambula butambuzi na kikwate biidhinihi tabaraka wa taala. Nga bwe tugende nti ebiseera ebisinga aba bakyagattagatta Quran, ffe twagala ennyo okukola ki okuwanvuya. Abagimanyi obulungi talina bwetavu bwa kuwanvuya. Ono agattagatta aba era tukakasa nti agikola ki bakakase nti ogimanyi ago si maddu tugayite maddu. Kwagala nnyo okukakasa, kwagala nnyo okukakasa nti twali mu ddalasa mu omwana nasoma ayatuddayini eri ku lupapula lulamba tukeereyo okusala isha sawa 3:30 netulyoka tusala isha sawa 3:30. Lyanda liba terinakumyusa nnyo, kale katukikyuse. Kakati awo tukomyawo ku nsonga eyo yaliko ekitiibwa Muadh bun Jabal radiyallahu anhu, enzaalwa y'omu kibuga Madiina, ate nno gwe bali bavunaana mu kuguma mateeka. Nabbi yamutenda sallallahu alaihi wasallam a'lamu nnaasa bilhalaali walharaami, asinga okumanya abantu bonna halaali ne haraamu ye Muadh bun Jabal. Kyokka ate yali abitagudde okulaga nti irimu yasukka, yali nga yasinga abantu bonna mu umma eno okumanya halaal ne haramu. Naye ate yamuvunaana sallallahu alaihi wasallam n'amunenya mu kuwanvuyiza abantu essala. Olwaliro olunaku lwa Mande tubeera mu byafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wiiki ewedde twalaba ku Ghazawat ne Sarayat. Ghazawat ne Sarayat ne tuzogerako. Kati ekigambo Ghazawat jamu gaziwa, entabaalo. Bwe lumba luyita lutabaalo, naye ekigambo gaziwa lwe lutalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yalulimu. Olutalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yalulimu lwe bayita gaziwa. Waba teyalulimu baluyita gaziwa. Nawulira ku gaziwa tusikulimu mumwattira embwa. Gaziwa tu sikulimu ebyo tuba gaziwa. Yaani yaliwo mu biseera ebyo mpozi nze nzekka siraba wano n'omu yaliwo. Waliwo omulala ninawo omu babiri basatu ninali soma P7 twali katwe mu kya 7 ne bagatuulira amawulire ago nti ekiri eri kisa kinegula naye esigaziwa kubanga gaziwa lwe lutalo Nabbi mwe yakola ki mwe yali kyekitiibwa ekiweebwa olutalo Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yali. Waba teyalulimu ebeera ma'araka lutabaalo. Tujja genda maaso nga tuziraba omulama gwaffe ogw'olwaleero binaa al-mujtama al-islami. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atandika okuzimba society ensiraamu egenda kuwangaala entya. Bina mujtama al-islami, okuzimba society y'obusiraamu. Ojja kwesanga nga hadithi ezogera ku baliraanwa awo ne byasani kuzisomeseza. Enkolagana wakati wo ne munno bwe tulina birungi byakwogera sirika omugenyi bamuyisa batya atandika okuzimba society y'obusiraamu enewanga Makka tiye tasobola bikola olw'obulabe obwaliyo nga baliraanwa bonna bakwetoolodde bagala kukutta nga tegowooza kumuyisa bulungi ye nga wasuze waka wasuze nawe mu ttale akunoonya atuuka e Madiina sallallahu alaihi wasallam mu bye yazzaako okutandika okulaga society y'obusiraamu erwangaala etya mu bulamu buno obw'ensi. Nga hadithi ya Abi Huraira mwatugaa nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Eriti nsonga ssatu mu hadithi emu owekitiibwa Imaamu Nawawi yagireeta mu kitabo kye Arba'una Nawawiya rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Yalimu ensonga ssatu olabanga ffe abazimanyi naye nzibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bw'oba okkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero akkiriza ebyo byombiriri nti Allah gyali. Lwaki aleese Allah omukkiriza n'olunaku lw'enkomerero? Jjukira nti okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero kiri mu mpagi z'obusiraamu, mpagi z'obukkiriza 6. Arkaanu l-iman as-sitta, empagi z'obukkiriza 6. Si bwe guli naye ku 6 okwo ajjako 2 ennya n'azirekayo. Era mu bifo bingi nnyo man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza nti Allah gyali n'olunaku lw'enkomerero. Lwaki aleetako 2 ziri endala natazireeta? Kubanga empagi ezo zombiriri zirimu ilmul ghaibi, teri yali azirabyeko. Ezo zombiriri okukkiriza Allah atalabwangako, si muntu tiyali amulabyeko. Bannabbi bonna tebalabangako Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamulabako. Bamalayika tebamulabangako. Bamalayika b'oku lusegere tebamulabangako. Bajibuliru bonna tebalabangako ku Allah. Kati oba okkiriza oyo atalabwangako, ebyo byeta al-imaanu bil-ghaibi, byokkiriza teryabimanyi. Malayika Jibuliru alayhi salam yakulira bamalayika bonna mu ggulu awo
tamumanyi mukama we gwaweereza, tamulabangako, awulira ddoboozi. Ekyo kyakusaaga. Malayika Jibrilu yakulira bamalayika, Malakul Maut, malayika walumba asombola emyoyo, asombya emyoyo mu duniya muno, gwakolera tamumanyi mukama we, tamulabanga. Ye kati malayika walumba amulabe, ng'ate boosi we Jibrilu tamulabanga, kubanga ate malayika walumbe alipootinga wa Jibrilu, ye boosi, ye mukama we, kati Jibrilu nalipootinga eri. Kati wabanga malayika Jibrilu enyemno wakati Jibrilu kaleko, waliyo bamalayika be bayita bahamalatul arush, abasitudde namulondo ku bibegabega, namulondo yentebe kwatudde, nabo tebamulabanga kubanga Jibrilu nzo gaali walako. Abasitudde namulondo kwakoze eki, arrahmanu ala al-arush istawa, manyi yetatuula, atebenkera butebenkezi. Ate entebe ye tebagiyita ntebe, bagiyita namulondo. Bw'ogiyita entebe oba ogikakkanya, bagiyita namulondo. Tatuula, atebenkera butebenkezi, kubanga okutuula kitendo kya bunyoomoofu, abakoowa be batuula, ate ye takoowa. Abakoowa be bakola ki? Be batuula. walaqad khalaqna as-samawati wal-arda wama baynahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub. Nakola eggulu magulu 7 n'ensi n'ebiri awo wonna wonna mu nnaku 6 n'essawuli y'omuko, wama massana min lughub, tinkooye talabwangako. Teeka bulungi, kyekireese empagi eyaawo neddiŋŋanibwa nnyo. Bw'oba okkiriza kwatalabwangako, wuliriza bigenda okujjako mu maaso, biwulirize nnyo, kubanga bw'okkiriza teri yali amulabi. Era omu ku bayizi abatusookawo balongoofu mu salafu salihin, abatusookawo balongoofu mu basalafu, yabuuza omusomesa we, koolwo yakeera najja nga abayizi tebannajja. Namugamba ekindeese leero nina ebibuuzo byange 3, bwe mbirowoozaako binnemerera ne ntakula omutwe. Tibuuza, oyo Allah gwe batugamba gwe tutalabangako, tetubeera ku kiwaanyi, gwe tiri n'omu yali amulabye, tebatusibe kiki kyaba nti ekyo kimu. Ekyokubiri, Ibilisi Shaitan bagikola mu muliro, ate mbu bagenda gyoneza na muliro. Ndabanga ebijja okubangezayo obuziika nga tewali na bulumi, bagikola mu muliro. Toyinza kukwata muliro n'ogussa mu muliro n'ogamba oguwulira peyini. Ndabanga egenda okudda obuzeeka edigide ti ebyo bibiri. Ekyokusatu, ebintu bikolagana n'okugera kwa Allah, alqadaru, engeri Allah gyageramu ebintu bye. Entawanya sigitegeera, aba akyayogera sheekh we n'agenda mukuba oluyi olutagambika. Namugamba nti akati nnyigidde ki? Onyigidde ki? Ekinkubya kyekiki? Okubuuza ebibuuzo ebintawanya? Namugamba nti eyo ansa y'ebibuuzo byo ebisatu. Tiyi oluyiti eyo ansa ey'ebibuuzo byo bimeka? Byonna birimu eyo emu. Namugamba sibitegedde. Namugamba nti oluyi lukuluma? Nti lukuluma nnyo 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 nnyo. Obulumi bundage, kubanga jjukira nti ekimu ku bintu byotasobola kulaba bwe bulumi. Namugamba nti obulumi sibulaba naye mbuwulira buwulizi muli. Namugamba nti na buli kitonde kyonna tekirabanga ku Allah naye kiwulira muli, nti waliwo eyanteeka wano. Ne bwebeera nte, ne bwebeera nsolo temulabanko naye kakasa nti wano waliwo eyanteekawo. Yoyo Allah waffe tumukkiriza, tetumulabangako naye muli mu butonde tukiwulira. Olenza okugaa nti omutwe gunnuma, naye osobola nti bulumi bwo mbulaba obulumi buubwo. Kisoboka omuntu atuulawo ng'erinnyo limuluma, bw'atakugamba otegeera.
namugamba nti ekyokubiri sheitaani bagikola mu muliro bagenda giboneza na kiki nze bankola muki mu ttaka ate gwe nange bamukola mu ttaka kati lwaki oluyiri kuluma wandigee nti ettaka lisisinkanye ettaka linaayo tewali bulumi kubanga omwana damu bamukola muki nenkwata buloko gimukuba olabe owandibadde oga nti ettaka lisisinkanye ettaka linaayo tewali kulumwa naye kakati nze bankola mu ttaka nawe mu ttaka nkukubya oluyi ku ttama owulira obulumi obutagambika ne ibilisi bagikola mu muliro mwe bagenda ogissa ate obulumi nga bubeere bwaki bwamaanyi namubuuza nti owadde ojja wano wazze kukola ki nti kusoma ebyokukuba empyo byabaddemu nti aa kati nzowooza nasuze wano nga ntegesese kukuba luyi nti nedda nti allah bwato bwagera ageredde nkusinsimula oluki sinawe kujjaku wano kukuba luyi naawe tonawe kujjaku wano kukukola ki kukuba era kyekyo olinnya emmotoka ng'egenda gwe mu accident naye nga tomanyi kubanga nange saze kukuba luyi nawe tewavudde waka kujja nokukuba luyi bwatyo allah wakola ki bwagera ebintu bye oyo yali omu ku basalafu abatusooka balongoofu nga musajja mukulu omuzeeyi mumanyi waayirimu asomesa obuvubuka obuto nekagenda kamubuuza ekibuuzo ekyo ansi yagizingira mu luyi ansa zonna nga ziri muki mu luyi lumu ate bwe yamula nazimunyonyola lwaki ziri mu luyi olwo nkakasa nawe ozitegedde lwaki ziri mu luyi tozitegedde zonna yazizinga nazissa mu luyi okumulaga nti byonna ate bwemba nze nsobodde okukikola mu luyi ate olwo allah alina obuyinza bwonna kakati nekibeera nti omuntu akkiriza allah gwatalabyeko man kana yuminu billahi walyaumi lakhiri n'olunaku lw'enkomero nalwo lulinga n'olunaku lw'enkomero luli muyiri mu lugayibi teri yali alulabye nti malayika jibuliiru yaliwoko ng'ensi bagizingako mulundi ogwasooka kubanga siga nti tuli ku second phase twaliwo phase yasooka y'omulekiyama neetuuka ne babazingako ne baleeta endala ffenna batugamba y'omulekiyama situmanyi programu bwetambula nga bwemubeera ku mukolo bagamba nti basinga bwe bavaako okubuuza kuddako banankani bwe bavaako kuddeko kino bwe bavaako baleeta emmere ani abimanyi okujjako allah tabaraka wataala yamanyi programu bwegenda okutambula tumaze okuŋŋana ffenna mu bbaliro tuyimiridde mu layini kyekiddako teri amanyi kaabi malayika yamanyi allah yakolaki so ate empaji ez'obukkiriza endala ennya zo twali tuzirabyeko al imaanu bilkutub okukkiriza ebitabo Quran tugikolaki abala twagikwata al imaanu birusul okukkiriza bannabbi fesasula balaba naye waliwo ababakolaki ababalaba batunyumiza al imaanu bilmalaika okukkiriza bamalayika waliyo ababalaba ne batunyumiza nga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam natunyumiza byalabu al imaanu bilqadari okukkiriza allah ngeri gyageramu ebintu ani atamanyi kadaru wano nga takugererangako mpozi ffenna ono yali atugereddeko obusente bwe bwekinaku ate bugudde nogaa nti ate yarabbi sente nzisuddekwa ng'obadde ozeetaaga allah geredde tonnavaako waka genda sula sente kubanga ozikolaki bwe butono bwe weekinaku tuli mu kaseera kazibu ate bukoze eki allah geze wa an tu'minu biqadarihi khayrihi wa sharrihi min allahi taala kukkiriza okugera kwa allah oba birungi oba bibi byonna yabikola ki kati empaji zino ennya nizo zitusembereddemuko naye ezebbiri okukkiriza allah n'olunaku lw'enkomero totale tezituli mu bwongo bagenda bakugamba nti tugenda kusanga tujja kuba tutambula manyi yawumukiyama kutambula ngendo mu kutambula tugende tugwe ku lutindo baluyita siraafu tusange oluki nga kaguwa kawuzi kwe tulina okusala tudde eri
Allah anatuga nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, tewali yonna mu mmwe okujjako nga wakusala olutindo. Taliyo oba musiraamu si musiraamu, asaala tasaala, mwononefu museegu mutamiivu mutemu, ffenna tulina okusala buleki kawuzi. Naye bw'okateeka mu bwongo n'okafumiitiriza n'obimunyunguza n'obikola, kiba kitegeeza nti microscope yena okalaba. Tulina kugula bigaalo bingi ebina lenzi ennene osobola okulaba w'olinnya. Bwe kaba nga obutini bwako kasinga oluviiri, olwo oluviiri lunene nnyo ku kali akagwa, naye ffenna tulina okukasala. Allah yamanyi bwe kaakula tunaakalabika tutya. Thumma nunajji alladhina ttaqaw, awo kagenda okusengejja balina ttaqwa. Kasengejja funa lulebe ejjinja ennaku zino lwe bataddeko luleke lusinga obuwanvu kati mu Uganda olupya. Kusinza bwe nakatambulako sinabako luwanvu ng'olwo mu Uganda wano, naye abasajja balina entindo nga lusala ku nnyanja, ne muyingira ennyanja ne mwerabira n'okwerabira nti muli mu nnyanja nga mukyali ku lutindo 10, 20, 150, 200 speed. Naye olwo eyo sirat Allah yagimanyi. Obwongo bwaffe kabugeraageranya na kiki. Olaba nga omuntu anakola hijja, ankuwa ekifaananyi, omuntu anakola ku hijja, bwe bamugamba ebiwaji abiteeka mu bwongo n'abinoonyaamu ne bimubula n'abisirika. Era tutwala abantu e Maka mu hijja n'omugamba nti ebiwaji byebyo, nakutunuulira bw'ati ng'alabanga gwamufera sente zonna zetwasasudde buno, kino kyekiwaji kino kyekyo, ng'alaba tebikwatagana, kikyandibadde ekyo kyekyo, bwekyo kifaanana. Era bw'oba ogenza okukuba ebiwaji nga tebakikulaze tokiraba, okiyitako. Ababituma ebiwaji babikolaki? Kati gwe tuumuuterereze bwe bali babituma bubi. Bajjajja baffe tuyinza basinza magezi, tebaagenda nnyo ku ssomero, naye bye baatuuma bw'ogezaako bikyusa leero oba otubuzaabuza. Tugenda n'ebyo bye bakolaki. Kati okijjeko erinnya oliwe okiwaani. Kati man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhir, akkiriza ebyo ebintu ebizibuzibu ebibiri, kubanga byonna tekuliko kyangu. Falyakul khayran aw liyasmut, ayogere birungi oba asirike, kubanga okwogera ebibi otabula society. Otemereddwa ono mulimbiseemu bino mwambazizza biri, otabula. Yogera birungi oba sirika. Ebyo nabbi abisomeseza Madiina, azimba omujitama society ensiraamu byalina okweyisaamu. Naleta ekyokubiri, fala yuudhi jaarahu, tanyizanga muliraanwa. Muliraanwa bamunyiiza mu kufumba enveezi akawowa akalungi ate n'otamuweereza. Kufumba ennyama ekuba akawowo nawona neesaanikira n'otakola ki? Nabbi yakubirizanga nti muyiwemu amazzi mangi mu nnyama, tusobole okubaako baliraanwa kasupu nabo bawuteko. Naye nno obuliraanwa bw'ennaku zino tubiwa ne babigaana, aga yala tutta, aga otaddemu biki. Obuliraanwa bw'ennaku zino bajjamu obufere bungi nnyo n'obuyaayi, obimuweereza ne babiyiwa buyiyi nga baga nti tumwesiga oyo ayinza okuba alina byatteredde. Bwe buliraanwa bw'ennaku zino. Ate omusajja yazimba apartments yatukola bubi nnyo. Abantu basula mu bifo ebimu apartments, osobola okusula wano ng'olujja olukuliraanye wano baliraanwa n'omala n'emyezi 3 nga tubalabyeko. Emyezi 3 nga tulabye ku muliraanwa, kubanga bw'ayingira naggalawo nawe n'oggalawo eno byonna buli omu aba mu nsi yiye, kunaaba, kwoza, kufumba, buli omu ali mu nsi kiki. Apartments si nnungi, mbi nnyo. Zibaliraanwa bange sibalabangako, ndabako ku mukyala naye omwami simumanyi, Muritiriya. Sobola okulaba ku mukisa n'ofuna ku mukyala n'omulabako oba olumu, mpozi abato bo balaba nga bazze okuzannya.
naye omwami naye tamanyi myaka 3-4 olite nodde waddako naye tomumanyi. Apartment si nyumba nzibu nnyo, ng'ojjeko okulengera mu parking emmoloka ye nti liraleka yazze gyali baasi. Niye muliraanwa aliko amateeka nabbi n'atugamba sallallahu nti mazaala Jibriilu yusiini biljaari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibriilu teyalekerawo okunnaamira muliraano nentuuka n'okulowooza nti bagenda muteeka mu basika bange. Buli we yajjanga n'abako etteeka lyaleese bw'abadde nti naye muliraano muyise bulungi, naye muliraanwa baliraanwa baseeka essira. Buli we yajjanga amulamira baliraanwa nabbi yatuuka okulowooza nti osanga gye bujja baliraanwa bayinza okuyingira amateeka ga shariya nga bakusikira tyasikako ku maaliyo. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, natuuka n'okulowooza nti Allah muliraano ayinza omuwa ku maali, nga bwe mba nfudde muliraano akimako ku maali yange naye teyamuwa. Ekyo nno eyongereesa kulaga nkolagana nannungi na muliraano. Naye abavubuka baffe abasalafu be bakyasinza okuba n'enkolagana embi ku baliraano. Bw'aba mukyala nga yatabuse kuyomba avuma edduniya n'agimalako. Wabeera mwami talamusa bantu ku kyalo, bayitako bayite baliraano talababuuza. Olwo yaŋŋamba nti bakazi ate mbuuza bakazi bajja kummanyira aloze nti mbakwana. Omukyala waba muliraanwa n'omubuuza kubanga atombuliza mu layini ya buliraanwa so si kumukwana, kubanga omuntu yenna buli waba nga akuliraanya akulinako haqqi ey'obuliraanwa era olina ogiteekawo. Muliraanwawo atera okuba ne haqqi 3. Haqqi esooka ayinza okuba muliraanwawo si musiraamu, aba alina haqqi egi weeyise nga muliraanwawe. Waba muliraanwawo nga musiraamu aba alina 2, alina haqqi y'obuliraanwa n'ey'obusiraamu zombi zigatte. Alina ey'obuliraanwa asooka n'ogimuteekako n'ogimulaga, bw'omala n'omulaga eyogatta eddiini ti ffenna tuli basiraamu. Waaba ate nga muliraanwawo musiraamu ng'ate wa musaayi guyinza okuba brother wo yawasa naye asula nawe oli wano, oyo alina 3. Osooka n'osika obuliraanwa nomala n'osika obusiraamu n'ojjogatta n'omusaayi. Ezi oyo aba alina ezi zonna olina oziraga ti muliraanwa tugatta eddiini tugatta n'omusaayi. Oli atali musiraamu nga si muganda wo asigaza egi haqqi emu. Ki kyetutegeeza mu haqqi? Kyetutegeeza mu haqqi byonna ebiyinza okukosa muliraanwa bwe byetiike, ebiyinza omumukosa. For example, abamu bazimba ennyumba nga ekifo kyakaserengeto kasozisozi bwe kati, gwe ennyumba eyo yeri waggulu eyo neeri manga, najja akwata amazzi gonna n'agajje ku mabaati ge n'agakuŋŋaanya n'agatunuza ewa muliraanwa ati n'agamuweereza. Munaffe amazzi g'enkuba watuweereza emyankani ng'oluna ekisenge kyaffe, nammwe mutandikiraawo kati nammwe mufune engeri gye mugarisiivingamu mugazingezingeko mumanyi gye mugaweereza. Noonya wosa amazzi ago tegakosa muliraanwa. Oba ogasimira kinnya ettaka ne ligamira, oba ogadayivaatinga n'ogakasuka wa awo gajjeewo. Tunka nago bwe kiba kigaanye gatunuze ku nnyumba yo gakose eyiyo. Kino ekinankani manyi bimala okugazinga mu ngogo, waliwo kino ekigawanda ebbali yona bakitunuza kitunuze ku kisenge kyoba oti kisenge kiba kigarisiivinga waakiri eyiye nafuwe yonooneke naye nga togawereza kiki muliraanwa. Kibi nnyo nnyo, abasinga obungi agamuweereza bwe bamugambako nti nawe gatandikiraawo kati gufuna engeri gyogalisiivingamu naawe eyo otunke nago manyi gonomanyi nedda. Tuli ffenna abamu bagenda ne bazimba ebinaabiro
omuntu munaguteka butesi mu bbanga ati nga gukakasuka bukasusaawo kate gagenda wooli mu lujja nalinako muvubuka mutabuliiki mu konko ali eyo seguku alunda nkoko kati ye yazimba amaka ge gali walino ku kikomera gye wasemba nasaka ebimba by'enkoko kate ekyo ekisembero olukivaako waliwo amaka g'abantu nga tebeebaka olusu lwakalimbwe musajja atuse enkoko musajja atuse enkoko balwadde bonna ewaka obwana bonna bwasimula namugaa jjawo enkoko jawo enkoko gula kifo kirala jojo ziteeka zijjeewo muliraano mukosa oba sikyo zijjeeyo zisembeze ku nnyumba ye nnyumba ye n'ekikomera kikoma eri yaziteeka eri yazibe wala nga kisembeze wala wakirigwa olwale ebikosa muliraanwa olina ofuba okulanga obimugirawo nga tana nakusaba zirediyo zireekanya oliti sawa mmeka zakiri oli mu firimu zino zibavuunula zireekaana tv ereekaana eri beebase muliraano aliko empeera nga ekyewunyisa musiraamu si musiraamu bano atali musiraamu yasinga okubaako ate akabenje ofundangako ne muliraano omusiraamu atali musiraamu wakabenje ennyo gy'oli kasita oli azamanya haqi ze olabanga okusaba oli yanga nti kati anansabira dduwaaki esooka asaba biikira maaliya anansabira dduwaaki nenkwata asaba biikira maaliya ate nze biikira maaliya talina kyayinza kunkolako tasaba allah eyo edduwa allah ajanukula si gamba nti aba asiima oli byasaba obula oli obulyazamaanyi abo gwe tayagala balyazamaanyi ajanukula kukuvunaana nakukubonereza lwa bulyazamaanyi wadde oli asaba biikira maaliya talina kulyazamaanyizibwa muliraanwa kikulu nnyo mu ddiini yaffe ngenda kwetayo kristo emu tumalirize puroguramu yaffe ey'olwaleero ono sheekhe agenda afuna wapangisa ku apartment abuuza omukyala nti baliraana baffe bana batuliwa obamanyi nti ye tubandi bali tubamanya tisebagulawo mwami lumu ng'agenda akonkona muliraanaawo ng'awulira eddoboozi ani eddoboozi lya musajja munne ti nze muliraanaawo asula ku namba 8 ono ali ku namba 9 ono 8 oyagala ki bali njala kukuwa ku salaamu nkulamuse bimala genda salaamu ngitegedde n'okunnamusa teyamuggulirawo newayita ebbanga akaseera nadda oyise ennaku era n'asanga omwami gyali yala kuwa ku salaamu tumanyagane nze muliraanaawo namba 8 guli namba 9 era tumanyagane naggulawo katono namutulako mu feesi gwe namba 8 nti kale nsanyusa okulaba namuwa ku ngalo naye ngaomwami ono ti amaaso galabika bulala mamyufu eddoboozi teryatuka bulungi sheekh n'abuuza omwami ono kikaaki nga bw'agamba mukyala we anoonye ku mukyala obwabwalire omukoleko omukwano paka omukyala we yafuna omukisa muliraano n'amuggulira ng'abaami tebaliiwo abaami bombi bagenze kukola mukyala n'agendayo okutuuka mu nnyumba egirasiza yatise ebikopo bigudde eri buli kimu engoye ziyiseyise namuza kiki omukyala omufumbo ina okuba muyonjera mu nnyumba namugamba nti baze munywi kati bw'atamiira ankuba kati bye bino byolaba era simanyi nakumanya kyakukola ankuba abaana bonna nabasambasamba namuyambako namuterereza ebicupacupa ebigiraasi nebabirongosana nga kyamulekera zakulya yono nalira natula kuzize namuwa babo yadda namugamba nti obuzibu obuli babaliraana mwami munywi kati empisa zembi kati omwami ono nayongera ku ssente zaleka ewaka zimale ye nefamire ya muliraano
n'ayongera ku ssente zaleka ewaka zimale ye ne famire yaki bafune ekyokulya. Ekyani agenda okukikola. Nze nina famire yange gendabirira tombuulire ebyo. Kuno ku Kampala ssente ku Kampala zifunika. N'azongerako. N'afuba nnyo afune omwami oyo. N'amufuna. N'amubuulirira ku masigidi wano gweweka agwatajja abantu bonna ku kyalo bajja ku masigidi. Ne bagenda basaale magaribi. Mwami omutamiivu n'akaaba ne babeerayo paka ku Isha. Ne bamala Isha ne boogerera akaseera kawanvu. Namugamba nti webale kuŋŋamba bigambo sigenda kuddayo kunywa mwenge. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, famire yange badde njiryaza amaanya. Simanyi ebyokulya gye babijja. Kati banyumya bakomawo waka bajja banyumya. Namba 8 ye Sheikh. Namba 9 yadanywa. Kati mulana muga nti sokonkonkone lwakuggulira nange nyingire ewange. Ng'akonkona. Omukyala abuuza ani nti nze balo. Yagana odduggula tekisoboka. Kyate lwaki baze tayikondo ku luggi ngumi bivumo kubanga batamidde. Tayinza kuba baze wange konkona ng'akonkona bw'atyo oyo muntu mulala. Baze wange ng'akomyewo olw'okuba nti baalwayo ng'akyamubuulirira badira mu biseera bino byanyukirako nga maze okunywa. Namugamba nti baze wange nze mba namutegedde dda tayikondo teke ngumi ku luggi nkokola bivumo anvuma nga waddi oyo akonkona bw'atyo nayogera ne bw'atyo sijja kuluggula. Oba muli batemu. Ndi munange gwe mukyala wange era manya go gwe gundi tulina abaana gundi ne gundi tagenze mu interview. Bw'obanga gwe mubaze yogera abaana first born yange ate second ate n'abiyita kyanaga ninga mpuliranga ye naye ate yavudde ddi ku mwenge. Bano leka batemu wampa saawa. Kakati omwami oli n'alaba nga onayinza osula ebweru kubanga neeyisa yamugaa nti singa okuba tayikondo ng'okuba bulijjo ku luggi nja kuluggula naye okulukonkona ng'omuntu obuvunaanyizibwa. Kati omwami ono n'abira n'ayita mukyala we. Omukyala n'ajja n'akonkona namugaa nti wa nze nagundi muliranawo tewali buzibu. Omukyala yaggulawo oluggi ng'awulira eddoboozi lya mukyala muliraana munne. Agenda okuggulawo nga yebba. Naga nti la ilaha illallah kinga sikirabangako bukyanfumbirwa. N'atakuba tteke luggi n'atanvuma. Kati bwe yalinga agenda okuggulira bba ng'asooka kukwata ebisumuluzo n'asibira abaana mu ruumu n'abikweka kubanga abimuggyako n'aluggula n'abakuba abaana. Yali amaze obbasibira gy'abasibidde. Kati bonna n'abaliraana ne bayingira. Omukyala nebba baliraana ne bayingira. Ne bamubuuza abaana balwa babuuze ku kitaabwe. Abo nabasibidde dda mu kanankani ke babeera ka keeki. Namugamba nti baggulire bajje babuze kitaabwe. Si byebiri byobadde omanyi. Ne baggulawo abaana nga bwe balingira ne balaba ku kitaabwe merisimira ng'agenda tukuba. Bannange mugalewo agenda kutukuba mugalewo miri lwaki mugulawo. Era baliraana ne bajja ne basulayo omwana omwomu ne bamutwala ewa kitaawe ntajja kukuba dabayo agenda kukulera. Ne basulayo n'omulala ne bamuleeta tajja kukuba ne bamuteekako ku bisambi tuula wakulere. Naye ng'omusajja amaziga gaakabako bukaabi bulijjo nabula dda bulijjo ndi mu kulyaza amanya famire yange bulijjo ndi kuki. Allah n'ayisiza ku muliraanwa famire eno neeva mu buyinike neva mu buwambe. Yeffe yenze yeggwe eka gye tuwangaalira. Oluusi famire ekuliraana eri mu buyinike naye nga tomanyi oli vumbi nnyo ate omuvubuka alina akamotoka n'oluzungu alufuuwa ayagala nateekamu ettaayi n'akasuuti akafiitingi n'alowooza kitalo. Ekitalo tekiri awo. Kikulu nnyo okumanya ebiri ku famire ekuliraana oba basiraamu oba si basiraamu.
omwami oyo okuva ku olwo nga tagwa solatul jamaa omwenge aguvuddeko alina okukakasa nti abiwaka bafunye ekyokola ki naye nga famire ye yali alabirirwako muliraano ebbanga lya myezi n'emyezi nga tamanyi anti aba tamidde aba akoze eki ate omuwarabu bw'atamira aba mubi asalaniro yerwe omuwarabu nga yataddemu ku nsabaza bakadde aba mubi nnyo nnyo nga maliriza era nekakiso akamu kakunywa abavubuka babeera mu bawarabu mu nsi eziri ku ddiini oluusi baba bagala okukola ebikolobero sente bweri balinnya nnyonyi nebagenda mu nsi endala kubanga wali security y'amaanyi bano bagenda Malaysia bava Madina kibuga kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batuuka kiro ku hoteri gye bafunye onvuka nabawandiika nabarisiivinga passport agenda ozitunako baziba Saudi Arabia amasheikh kati ku hoteri kuliko omuzikiti omuvuka n'agamba imaamu tufunye abagenyi bava Saudi Arabia basatu imaamu n'agamba nti bajja tusaza subuhi kujjukira bali banywi bwe batuuka ne bafuna rooms bagenda osulamu ne bafuna akamotokawo ne bagenda ne bashopping obucupa ne babuleeta ne babuyingiza mu ruumu zaabwe ne batandika okunywa banywa ekiro kirama mpaka ku makya kati baba bali awo tulotandika obatwala waliwo akokona solati subuhi tujja ne bagenda ne badda bane solati subuhi tujja imaamu n'abuuza ono waŋŋambye waliwo abantu bavudde Saudi Arabia nsinza kusaaza nga wekola ki masidi yonna ekubyeko eswala etuuse tebalabika naddeyo nabagaa nti imaamu agambye tayinza kusaaza nga mabava mu kibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam weemuli mujje abantu balinze eswala ebudde bwatuuse dda nga tukubona tekuyinza kuyimirira olw'okutamiira nga bwe bayibuka bwe bati basinzuka bakola ki bagwa omu n'abuuza munne nti owa tugenda kukola tutya ate nno munange ebintu bya Allah bikwewuunyisa awo we bajja obulungamu ne bava ku mwenge kye baalaba ku olwo nga tebakirabanga kubaali bagunyweredde ebbanga nga bakyusa n'ensi leero tugende egindi naye ku olwo gye baagwa kati nga bagenda beekakaba basatu nga bafulumayo tebali alina wuzu tebanyina bye boogera nga bakkirira mu muzikiti ng'omu akwata mimbali esitawo watadde ng'atereza layini naye ng'atereza layini bw'atambula badde emiggo gye babakubako obukubi emiggo gye babakuba ne bagamba nti ffe aliddayo tulaba nga tukomba ku mwenge aliba mwana wa mwana tebaguddako Allah n'abanga ate obulungamu bwabwe yabayisiza mu kusukka kutamiira mu tayimu y'eswala ne badda ate ku layini era gye baava ne banyumya ebintu bino ne biwandiikwa ne mu bitabo mu bulamu bwabwe bye baalaba ebyali byewuunyisa kubanga kufenna buli omu alaba ebyewuunyisa mu bulamu bwe kati bagaa nti ate awo ne tulungama bano bagenda tutuuka mu lumu zaabwe nga waliwo emputa eziri wali ne fulu etannakwatwako kubanga bagendayo mu lumu zaabwe ne bazikebera nga emputa wedda bakasuka wali zijjudde bwe ziti ate nga watannakwata n'owaki walungi kobbo nka twakuba emiggo temuliddeyo kuzanyira ku kibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kukinywera mu mwenge wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair mpaka wiiki ejja insha allahu tabaraka wa taala saba Allah tugase